Abantu mu byalo ebyenjawulo mu ggombolo kuli Kasese ne Kakuto benyamidde olw'ebbeeyi y'amasannyalaze n'amazzi bagamba nti mu kifo ky'okubayamba okugagawala egenda kubavuwaza n'okubamalako ebyabwe. Abakulembeddwamu ssentebe wa Rose Nalubowa batuuzizza olukiiko mu kabuga k'Essannyu ku luguudo lw'Emutukula mu bayitiridde Minisita wa Microfinance Alona Kyeyune Kasolo okubagasseko omubaka w'e Kakuto Christopher Kalemba yabalaajanira okubataasa ku mbeera gye balimu bannyigiriza. Mu lukiiko abatuuze bategeezza nti bukyanga ekitongole ekya Fedde Saudi kyali kiddukanya amasannyalaze mu kitundu kino kijibwako omulimu guno ne guba ekitongole kya gavumenti eky'amasannyalaze embeera yakyuka nga yuniti emu y'amasannyalaze egula sinsi 300 so nga ate bali bagagula sinsi 600 lwokka. Neetuukirira abakulu abo ne mbabuuza lwaki nfunye yuniti 12 ku mitwalo 2.5 luli nasasulanga emitwalo 2.5 nenfuna yuniti 39. Tuli mu ggwanga kirino abo bagenda kutuweereza baweereza abantu baffe. Bagamba nti kibayinza obuzito olw'obubbi bwefaananyizaako bwe buti obukolebwa nga bagala wakiri gavumenti amasannyalaze egakwasa ekitongole kya Umeme osanga bwe banafunira ku bwerero. Bategeeza n'ekitongole ky'amazzi nakyo kisuse okubabinika emisolo emingi. Mu kubaanukula Minisita Kasolo abagumiza nga bwagenda okukwatagana n'omubaka we Christopher Kalemba ensonga zino bazituuse bekikwatako mu kitongole ky'amasannyalaze n'amazzi n'asuubiza n'okutuuza olukiiko olulala okuva mu bitongole byonna bwe balina okunnyonnyolera abantu ku nsonga eno. Kirungi nnyo ne member wa Parliament ate yatandise dde okukola ku nsonga eno. Ekyo tugenda kimalawo. N'abakozesa amasannyalaze mu bitundu bya Kagadi ne Muhoro balumbi ofiisi za Uganda Electricity Distribution Company Limited Kagadi bemulugunya olw'ensimbi ennyingi ezibasolozebwako. Bagamba n'ekitongole kibasaba sirinsi 3,360 nga za service fee ate VAT ziri ebitundu 18 ku buli 100. Abakozesa amasannyalaze bagala service fee egibwe kuba amasannyalaze bagula magule. Amasannyalaze gakaba gali ha yuniti 33 baitu bagagarurira ha yuniti 24 kandi nibakusala service fee twale 2 nemale wiki n'okwijja nigaba gatoito muno. Joseph Katera akulira UDCL akisiza n'ensonga z'abakozesa amasannyalaze zonna agenda kuzikolako. Beeyi y'amasannyalaze akatukula ku kyagaali beeyi egijagwa hansi muntu ekikulu muno abantu betukosa kulungi amasannyalaze. Ate akulira Police Guard Julius Jingo agumiza abakozesa amasannyalaze okuba bakakamo nga gavumenti bekola ku nsonga zino. Buli omu kyemanya agenda kugenda nga mu mativu ensonga zino tezigenda kuddamu kubeerawo. Mulyowa Bosco ne Ismail Kashooha bakusagidde guli ino Bukedde TV.